Ndi bulungi sebo. Nange mbaniriza. Omuyimbi w'eggwanga omupya gw'oleese y'ani? Ono Nusula Nakanjako. Yajjadda. Yes, kati ali kugenda kweyongera bweyongezi mu maaso. Oli wano ng'ani nga maama we? Byonna mukwano gwange kwegamba oyinza okumuyita buli kimu. Okitegeera? Ayinza omuyita muganda wange, ayinza okumpita senga, ayinza okumpita maama, ayinza okumpita mukwano gwe. Okitegeera? Ayinza okumpita lolomodo we. Abantu bagenda gamba oleese omusika mu music industry gwenze. No, bayimbi balina okujja. Okitegeera? Yes, kati naye muyimbi, so because nze kinkwatako muyambako. Nene okusingira ddala nti ye yeeyambye. Okuyimba bagamba lwoya lwa munnyindo. Olwekuula wekka. Byonna ebijja bifeesinge naye afuna engeri gy'abirwanyisa obiyitamu. Tagenda gaana bizibu kujja. Naye ekikulu ky'abyonna kubeera mugumu, kulemerako kumanya ky'ayagala nga kukikola bulungi. Tewali kirala, tebiri mu shortcut. Kukola bulungi, kulemerako. Sikikolangako. Kubanga okuyimba olina kubeera ng'okwagala. Okitegeera? Ate eno kambabuliro kino ono Nusula kaali kato nga nze nzize tandika okuyimba nga kamperekerako ne tusula mu studio. Nali simanyi nti naye anaayimba. Kale Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu. Kyovola nga olumu musapootinga ne ngamba Nusula kamuyambeko, kamuwagire kyensobodde, kamuconnectinge wonna wenkola ki kubanga yeerwanyeeko bambi. Bawala bangi bali eyo baagala babayambeko, baagala babasitule, babawe embuzi, babawe n'omuguwa. Naye ono olaba nti akatandika naye speedi gyali competitive nnyo. Ng'omutima ogujjawa nga aba-BBI bakaba connection erina tandika naye ekuliraanye. Ate ensi tetugenda gimalayo. Okitegeera? N'ababaka ba connection era already bali connected. Lwakuba nti obutamatira. Muntu matira n'ekyo ky'olina nga Mukama bw'omusaba akutemera amakubo amalala. Buli muntu alina ebyokukola bye. Eno ensi tolina kunenya muntu mbono tanyambye kino, gwe weeyambye eki. Okitegeera? Kyovola bono Nusula yeeyambye. Bagamba wanjisebo? Of course. Nina eyanyambako naye nga n'okusingira ddala nange neeyamba. Abantu bangi babayambye, baagala babayambe. Okuva lwe batandika okubayamba mpaka lwe baliva mu nsi nga bakola ki? Nga babayamba. Naye omuntu bwakuyambako naawe weeyambe. Kubanga abantu balina ebyokukola. Tebagenda kubeera ku ggwe mbu maama nnyabo bayamba ono, balina n'abalala ab'okuyamba. Oba okitegeera? Nze Nusula nkwebaza kweyamba. Niweekubireko ne mu ngalo. Wangi? Abaana bo bonna tulabanga ofudde nnyo ku Nusula. Mbana abaana bo bonna tulaba yalina talent okukanga gwe. Abaana bange balina talent mwebali. Nenze njagala nnyo omuntu ayeeyamba. Nange ntandikirewo nkole ki? Kuyambe. Nze kyennyina okukola kunoonya school fees, kulaba mwana wange kina akisobola mu supporting, nenga yennyini naye akoze eki ng'ataddewo embeera. Saagala kumuteerawo mbeera. Era ne Nusula bwe yali atandika ebyokuyimba namugamba nze sigenda kumenyeka naawe kuba abayimbi bamenya. Abayimbi kulinga kuza mwana. Okitegeera? So nti bwe ndaba nga naawe weeyamba nange nga nkola ki? Nkuyambako. Abayimbi bakuba enkokola naddala nga bayimba. Nze Sitabuwa Natoolu teriyo muyimbi mulala nfaanana wadde aneefaananyiriza. Okitegeera? Kati ono ayimba bibye, afaanana bibye, atunula bibye, performance ye kitegeeza abantu abaagala nze bajja sigala baagala nze naye bamwagale. Ate n'ekirala omuntu yagamba nti kando bw'ogikoleezaako endala nga aba South Band, kuba South Band kyekibiina ekyasigalira okubeera nga kisanyusa abantu oba mu byalo oba mu Kampala oba wa. Era mu maaso awo katono mugenda kuba mulaba ku Bati Valley waliyo endaga zigenda kuba nga tulaga endaga 2 okumala weeks 2. Tozolimu akwata essimu abaana kyalina zijjayo mu musawo tugende omukono guli bize gukutte essimu. Wano waliwo omukyalo omwezi tegezana omwana afaanana abasisita namulabye era
abasawo be basisita beba tebagiragira nnyo gundi tweyasa leeta wano saidi bagala kufa baavu saidi eno waguno mukono ogulaba alowooza mukono gugejjera bwereere ejafuula bajagejja dino saidi zaawo kiyise gaali awo abaayo sente z'omwana muzijjeeyo muyase sente zizino abange muliyo mukyala wano muli mulungi kiki nayo kiriwo mwebale kutubeereramu si kyekyo wonowonoawo waliwuliwuwena ekyo mukama akirabiki teeka enankani awo okufudde yesu teeka saidi awo basaba ne banyabo tuli ku nsonga ya nusula nakanja ku sente ziriwo wangi kiki naye tulibeeka sente zizino zitokomoka enankani wali tufudde teeka sente zizino baleeta ekinanga nekivuyira omwana akuta ekivuyira kiringa ekigendamu ensene zizineneda nusula tweyanze sente endala zizino wano laba sente omukolo gwatamusedda leeta saidi eno sente zizinene bannange mwebale sente ate oluvaano tugenda kusula ku CBS nga tukuba binyanya nati leeteno bali sente abange sobaliise omwana egaali yebinyanyanya ne bajolire ono omwana sisimubbe Nasema nebaja kutusanyisa okubalaba mwebale kujja naye nga sinabagogera eno ye tiimu Stana tuli Stana family tuli mu Stana Medical Center ono ye first center second boni taliyo ne third boni jam administrator Stana Medical Center ono ye Mr. Katongo yamuddako agenda kweyogerera ye director wa Stana Metal Works Neka sinabakogera boka basoke bogere yogera yakagambo katini lwa Stana Medical Center bannange tusanyuse nnyo okulaba kuba senga wange ono senga wange Nusula tusanyuse nnyo balaba kululwe yefe ba Stana Medical Center tuli awo ekitebi tulina services zonna so bano bodada zinabo kakati Nusula webale bana beko nsaba mukubireko Nusula mugalasi webale kumanya kyoyagala ebintu ebimu tubikola sira kubeera nti tulina sente era nze mbeera njogera abayimbi mwenna abali wano okuyimba tekitegeeza sente naye engeri gyokwataganamu n'abantu engeri gyokolamu ebintu byo njagala buli muyimbi ave wano aveewo ng'ayingidde ku Nusula nze kyeneyama ku Nusula namugamba ngenda mwesiba kuno ekyo ndooza ekyo naye akimanyi negye-tutambulira olumu tusula mu buliryo bwe tubeera nga tulaba tetulina bulungi sente so kyentegeeza nti kyebayita okugaba eddobo n'otagaba ki ekyennyanja sigenda kuwa sente nyingi ngenda kuwa emitwalo 10 then n'emitwalo emirala ku lwa Stana
lwakuba director takyogedde ne abadde yakiŋŋambye olw'okuzijja omanyiiwo si bwe kiri simanyi oba mu nsawo gye ziri ashafu ojja kukeberayo nife olinawo meka olinawo zireeti Mukama bw'anakola ki bw'anaakusitula ekyo kyokyeyama tweyanziza nnyo basebo ne banyabo abatuwadde ssente sebo weebale nnyo taata kyentegeeza nti Lusola namwesiba ku luwuzi n'omwami oyo yamulabira ku nze kye bayita connection Lusola yabimanyi neebaza Mr. Benson mukubireko omugalo basebe webale kubeera muntu mugezi webale kufuula Lusola oli wakabi Lusola ayimba ku mikolo si bwe kiri ate tusaba mutuwa emirimu tusaba buli muntu ali wano ogambe buli muntu ali eyo teriyo omuwala owakabi ayimba ennyo ye Lusola nakanja ku mukolo ne bwebasho nekirala kyensaba buli muntu ali wano otuguleko siddi obusobola okitegeera ekyo kyentegeeza so kikyengezaako tegeeza tekisookerwako ffe mu Southbank omuntu osooka kumanya neeyisaaye y'ensonga enkulu ekyokubiri okumanya Katonda kwe is she or he a staunch ali mu Katonda nnyo ebintu byonna byonna Lusola birina weyabaye kimukola kimuleetera okubeera ng'asobola okusembera amawanguzi oba ife mu Southbank tukiyita next generation ebyaddala okay so okay kakati ife tulonda kye bayita the next generation era nga tumanyi ya the next generation still that's why nti ne bwe tuli waneno bwe tutudde mulimu bannamawulire right now abali waneno nga bali mu next generation tibali mu kuzimba muyimbi waabwe omuyimbi omupya ate era nga be bamu bali mu kuzimba Southbank era nga bandi yaabwe empya egenda okuddako nga bwe waliwo Eagles nga bwe waliwo Green, Golden, waliwo Africa Band South Soul ekyaliyo September bwekityo so eri Kenya ate tuli kuza Uganda bwekityo so nga bwe kiri bwekityo kitegeeza nti we are promising okuba nti naffe tulina abanamawulire abatutambulira ku mugongo buli kadde ne bakola kinabeera nga batupushinga oluusi omukulu ono yandibadde tali wano n'olwensonga nti tuli mu myaka egifaanagana nammwe mwenyininyini ekireetera okulaga nti yetulaga tukola ki tulabayo banange ndi wano era nga mbanjulira omwana gwe bayita Lusola Nakanjako ate era mbanjulira muganda wange Lusola Nakanjako bambi mumwagire era mumwagale omwana ono omwana wa Southbank
nga South Band eno okuva omuntu agitandikira nateranga okwogeranga naye nga lwemusanga mugamba nogwe wabula tiwabula anamba sabula nzija emugambani badde omukirigaali ngaobudde bukyakola kibukyalaba wati wona gisanga esimbudde enkakasa tojasobola gibukira ejjakuba musipirime nosula teyagaana naye yagambanga kasomendeetereze olabe kuwaaka engeri bwekikolamu nosula nakajjako mpaka bweyandeetera oluyimba leero lweyakoze vidiyo oliba lweyakoze vidiyo bambi nga luyimba lulungi kitusokerwako bingi nti oluyimba lulungi nekindeetera okubeera nga nange kimpa obuvumu okusobola okuba nga mupattira ddala nti ye yeetuma buli kimu nakyetuma nakyekolera mumbeera nti nga omanyi bwe tuba tutandika okukola buli kimu kyetuba tutandisa okukola tutandika with zero otandika okubala okuva ku zero gyebayita zero oba okitegeera kati ye yatandikira era ku zero munnange nno ye mwenyine yensimbira omusingi oba okitegeera olw'ensonga nti nga omanyi mu bibiina batambula ono yasooka nti ono wakubiri ono wakusatu ono wakuna nosula bambi yandaga okwagala weyabayi nenzikiriza ekyaye okuta oluyimba mu mbeera gyaluteredemu kati oba okitegeera bwekityo so basaba mumwagire basaba mumwagale basaba mumwagire South Band bwe muwagira nosula nakanjako still oba muwagidde South Band bwe muwagira nosula nakanjako oba muwagidde Geofrey oba muwagidde mamisika gwakatoolo oba muwagidde fraternity ya music owa band kyebayita band music so mbebaza nnyo mbebaliza ddala okubeera nti wemuli bambi mutuwagire ate mutuwagire ffenna n'abaana abalala abajja mubawagire aba South Band neyanziza neyanzeeke CEO mubwoko bugalo bw'amaanyi CEO waffe South Band Okay, director CBN inajigula emitwalo 5 sawa zinasoka kwase kukashwa emitwalo 2 emitwalo 3 ojinone ncha kuminyalo tawa amanje kashe Omuyimbi alo kashe Omuyimbi nosatwe kwa tigase sidi jekeo basone omukrise atetu kwa emitwalo 2 nakuwako emitwalo 5 sebo kozi kakadde yateekako siginikya ow'Omuyimbi angenda kuwa obukadde 2 nga nkuba kadde kamu sijja eno njagala kugigula emitwalo 2 oyo oŋŋambe tosuka mitwalo 10 tosuka mitwalo 10 kozesala ebyanga okukiwe Mutatama tuongeleza man for the big so yansa ate Stana Medical Center bakola ne cake bayina yo musawo shila akola cake